بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbanange mwenna abatulaba tukomyewo ku mulundi omulala okubeera nti tweyongera okulaba kibayita aljanna. Sebo wekitiibwa twakomye ng'otugamba nti tugenda kulaba ba'd min ni'am aljanna au fil janna. Kakati ebimu ku byengera by'omujjana notuleetera okukwata o malayika mu ngalo okuba nti tugikola kiki ekigenda okubaawo awo sebo wekitiibwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukadde wange ekimu ku byengera kwe kubeera nti malayika zijja okukwata mu ngalo. Gwani akwatibwa malayika ya Allah oba malayika za Allah mu ngalo. Alaysa hadhihi ni'ma? Ekyo si kyengera. Kati zigenda kujja min kulli babin, zigenda kujja mu mayumba g'abantu, buli mulyango gwa muntu ku nyumba ye. Salaamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. Zigenda kujja nga ziga nti bannange salaamu alaykum kyekiramuso kiwa ku nsi ku ne mujjana. Eyo salaamu kyekirina kuno ku nsi. Wa hakadha ahlul janna, n'abali mu jjana kibagenda okukozesa ne malayika zigenda okukozesa nga zijja fi kulli babin salaamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. Zigamba nti abange mirembe gibeere ki gye muli fa ni'ma uqba dar. Wallahi kino kyengera kyemumaliriza nakyo ekyokuba nti muweereddwa ki ejjana. Allah yagiyita dar. Olaba wano kuba twagiraba nti ejjana kitegeeza ki asatru olukomera. Kati wateyagamba jjana lwaki kubanga mumaze okutuuka wa muli munda fa ni'ma uqba dar. Bategeeza amayumba gali kati wa yusafihuna ahla al-dar. Zikwata mu ngalo, zikwata mu bantu bali la hawla wala. Buli lunaku lwennyini lw'osoose okulaba ku malayika la ilaha illa Allah bijamaliha, n'obulungi bwayo, watawadhi'u, n'obukakkamu, wa hubbu ba'duna ba'd, n'okwagala n'okwekitalo. Zigamba zitya salaamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. Zigamba nti abange mirembe gibeere gye muli bima sabartum. Ekyo kiba kitegeeza okufuna ebyengera by'ejjana weetaaga kugira ki kugumiikiriza. Zitulaba nti bima sabartum, wallahi temwali tuuse kuki kubino kuno kutuuka kujjana okujja nga mugumiikiriza. Kyofuna nti omukkiriza yenna ayagala ejjana gumiikiriza. Zukukosaale mu winter, zukukosaale mu sama. Leka kujja ku mulamwa gw'okutegeera Allah jalla wa ala. Dola mmeka ezigula ejjana? Seka ziri mmeka? Teri. Ate ojja kuzireka, ojja kufa. Bajja kutta ne dola bazitwale, tebajja kuziika nazo. Omusajja akuganya okuteeka mu nkola Allah byayagala ajja kugoba. Akukube. Kati kye kikulemesa ate nga akukuba naye nga kyakulemesa kutuukiriza abasajja kati kyolina okukola kiki. Malayika ziga ebyo no wabireka lillahi jalla wa ala bima sabartum fa ni'ma uqba dar. Wallahi kino kyengera kiki kiyitibwa akugoba akukubye akukuba nakugoba ate byonna kyokanga wagaana okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kanga bakutomera famaza taqulu rabbaka yawma alqiyamah. Allah ogenda mugamba otya tinali nkolera musajja ng'abantu bayingira ejjana babalamusa malayika zikutte mu ngalo. Labwe ziyingira bezimala obbalamisa zigamba zitya wallahi zigamba nti wama izzatullah wama izza wal jalal ma dhahakna mundu khuliqna illa ma'akum. Fe wallahi tulayira Allah yatonde eggulu n'ensi wa izzatihi ma dhahakna tetusekangako illa ma'akum. Allahu akbar. Kwa fulwalero mwe Allahu akbar. Undur wa takhayyal emyaka emeka. Allahu akbar. Emyaka emeka malayika gyewangadde naye wallahi tesekangako.
hadhihi ni'ma ekyo kyengera naam oni yasramu seggulu Allah tabaraka wa taala ga inna akramakum 'inda Allahi atqakum malaika zigambye nti bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar nto bima sabartum olw'okugumikiriza kwammwe ni'mad-dar wallahi muwairidwe ekyengera ekyenyumba ennungi nezigamba nti wallahi ma dhahakna Allahu akbar kabira wama dhahakna mundhu khuliqna okuva Allah luyatutonda tetusekangako illa ma'akum trillions of years tujira tetusekangako okujjako nammwe olaba ekyengera trillions of years zigambye tezisekangako ebbanga eryo lyonna lyogera la ilaha okujjako olwaleero si kyekyokka wama hazilna ate tetusaagangako illa ma'akum okusaaga lwaleero mwe abayingidde jjana la ilaha illa Allah toyagala kusaga na malaika ebyo bigambo bya malaika zezoogera zigamba nti hani'an bidari rabbikum tubaaniriza mu nyumba yani ya mukama wammwe gy'abawadde tubaaniriza hani'an bikalamati rabbikum tubaaniriza n'ekitiibwa Allah kyagize eki kyabawadde Allahu akbar thumma yas'alu rabbul alamin Allah akagenda kubuuza ti ama tarudu abange temusiima zigenda abantu tugenda kudda muti Allah ya rab radina tusimye thawaba rabbina Allah kyatuwadde tugize eki tugisimye fard anna nawe Allah tusimye ngabalimu okutya kubyengira bibalaba tuba Allah yinza bagati yalla mufulume muvemu bamanya abasabisa ate Allah tasaaga baluwoza tebali content tebamanyi nti bali mujjana yaabwe bobula bamubuuza nti fard Allahu akbar fard anna siima tusiime tubeeremu olwedde bagirimu kyokanga eyagiyingira tasobola kugivaamu tebeereza gwe bobadde owangaala engeri gyobadde oyambalamu n'engeri gy'olyamu bakuleetedde ebyokulya nga ne ku nsi tolina gw'osuubira ayinza kubirya bakuwadde ennyumba nga bwe tugenda okukiraba mu maaso wallahi tolina bw'oyinza kugikuba mu nsi yonna teri weeri kati agamba nti fardi anna Allah naffe tusiime tubeeremu thumma yaqulu rabbul alamin Allah addemu abagambe ti ridai okusiima kwange halaltu bikum dari temulaba nti muli mu nyumba yange kiba kiraga nti ani alituuseewaawo okusiima ridai okusiima kwange halaltu bikum dari temulaba nti muli mu nyumba yange wa musafahatu malaikati malaika zange zibakutte mu ngalo gwani akwata omwaka nange mu ngalo nze kennyini bwe tuti mu ngalo malaika nga yekukwatamu bwe tuti n'essanyu n'okwagala okuyitirivu udkhuluha bisalamin aminin abange mutebenkere hani'an tubaaniriza bidari rabbikum olw'ennyumba ya mukama wammwe hani aswala kusiiba kusaddaaka waayo sente zonna tolina obusiraamu butambule obusiraamu bugira ki olina okwagala obusiraamu munda mu mutima kwambala bwambazi nkofiira makanzu ngeno oli mu nguzi olya tunuulira omubaka sallallahu alaihi wasallam biki byasomesa leka bid'a mawulidi teriyo gireke teriyo kuba tewali bujulizi buruda teriyo tewali ng'oleka bakazi tokwata mu ngalo ng'obavaako obwenzi buveeko ebyo bireke hadhihi hiya aljanna olwoba ogulaki janna tegulwa sente zibe naalunda ente nyingi njimaze kubuli obuliga bwenina kubuli njimaze obwani la wallahi obuliga bwo n'ente ezo bajja kusuula mu muliro senga ojemerwa ekitiibwa rabbul alamin Allahu akbar thumma jaa hadith inda imam ahmad hadisi ensanyusa nnyo agamba nti yu'ta birajuli min ahli aljanna bagenda kuleeta omusajja w'omujjana fayasaluhu rabbul alamin Allah mubuuze nti yabna adam owange gwe mutabani wa adam nga bamugye mu nnyumba ziri gold zonna bamugye Allah mubuuza nti yabna adam yakuta tuhamura eringa bwagitulaga wulira agambe nti yabna adam owange mutabani wa adam kaifa wajadta manzilak osanze otya amakaago la ilaha illallah naye makaago ayogera kwogera ogategera sigaka soko uli hadisi sahih qala nabii sallallahu alaihi wasallam sawti mawtin fil janna akabanga akaberamu akaggo akakuba omuntu senga okafuna akabanga akawaggwa akaggo koyinza okubisa omuntu n'okafuna mu jjana khairu min ad-dunya wa ma fiha obulungi obuli mu kantu ako businga ensi n'ebigira ki
naye omusajja avudde mu nnyumba njagala akenkana nga penien n'okusingawo obutini ne bakakuwa mu jjana khairu min ad-dunya wa ma fiha Allahu kasinga edduniya n'ebigira ki n'ebigirimu naye kati Allah agambye nti kaifa wajadta manzilak osisinkanye otya amakaago ne hayita wange ogigaseemu byonna byenjogera ebiri ku nsi okujjako ng'eri mu ggulu naye Allah abuuza n'amugamba nti kaifa wajadta manzilak amakaago ogasenze otya yabna adamu njagala ombuulire kiki ayagala Allah jalla wa ala bw'oba olina kyogamba nti tekyatuukira yogera agenda amugambe nti sal bw'oba olina kyoyagala buuza watamanni ate weegombe kikyoyagala saba kyoyagala kikuweebwe ate ogambe nti naali yagadde okuba na kino omuddu agenda kuddamu agenda nti la asal kati nsaba eki la asal siina kyenjira ki siina kyensaba walakin atamanna kyenneegomba kiri eki sikusaba naye neegomba an auda ila dunya oba olinawo akaseera onzizeeyo ku nsi fa uqatil wa uqtil ngende banzite nwanire awali obusiramu beetaagisa okuyamba nyambe nzitibwe 10 marrat batta wajambi ateme nona ateme gugugwe mirundi 10 noli ajja ateme nga bwayagala mirundi 10 agambe mirundi 10 nga nzitibwa nzijo mpejjana kyeyegomba lwaki ku birungi byalabi Allah subhanahu wa ta'ala byawadde yegomba kudda kufa so siku wali yegomba okufa olabe mmesi okusala obusaze ekkubo eyitawo mbiro era etekamuddiya rumbu ekyop nentawo kimanyi lwatu basaagirwa teri atatya kugira ki n'omulalu yennyini katukomyewo bannange tubeere nga inshallah bwe tuli batukomyewo biidhinillah twagala twongere tulabe badu ni'am fil janna tulabye butya bwe tukwote mu bamalayika mu ngalo tulabye ebintu bingi nnyo ate n'ebirala bikyajja sebo bwekitiibwa barakallahu fiik wa jazakallahu khaira wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwekumire ku support Izam in Uganda temugivaako musobole okubeera nga mufuna ebisingako wano. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كن